Bana mwe abakola mu biyumba mwegendereze. Ebiseera ebisinga emimwa gyammwe gye gibattisa. Ffe tubajjukiza nnyo ne tubagamba nti eyo gye mwagenda okukolera teriiyo bannyammwe teriiyo bakitammwe. Naye ate ne tugenda nga tubawa tips batya we musobola okwekuumirayo ne mukola ne mukomawo nga muli balamu nga bannammwe. Si buli nti agenda eyo afiirayo naye ebiseera ebisinga ekibattisa n'emimwa gyammwe. Kati ng'ono gwe tugenda owuliriza mu katambi nga sinnaba kweyanjula sinnabakola kintu kyonna kansooke mbatereyo kano akatambi njagala mukawulirize bulungi nnyo mukawa amatu mukayigemu mukakomentingeko mukasharinge ate era mukaweeko amagezi ate era tubeere nga tweyongerayo. Baadi yamwetegereza akantu kano kabi nnyo. Lwali lumu ne ngamba mukama wange ne mugamba omutwe gunnuma n'omubiri sirina maanyi. N'aleeta akantu kano n'angamba nkesiige kalungi nnyo. Yes, atano. Saakesiga lwa nsonga nali mulamu nali saagala wakola. Kati olwali omwana angambye omutwe gunnuma n'enzijayo akantu kano n'enkamusiiga kubanga babadde tebaliiwo. Bwe nkamusiza omwana anziriseeko ba mikwano mukubidde essimu n'akomawo n'angamba lwaki omwana azirise. Ne mugamba omutwe gubadde gumuluma n'emusiiga akantu kano n'azirika. N'angamba oli mutemu mada. N'angamba oyagala kunzitako mwana. Omwana kati wenjogera bamututte mu ddwaliro ze bantwala ku kampuni. Ampita omutemu kyokka ye yakampa. Naye nze ndi mugumu lwa nsonga ye yakampa kangende ndabe. Akatambi ako katambudde nnyo ku mikutu gya social media yenze Sheila Adita. Akatambi ako katambudde nnyo ku mikutu gya social media yenze Sheila Adita. Mwena abawangadde nange okuva lwe natandika programs zino abasinga mwenna mumanyi enkola yange era nga bangi nnyo munfunyeemu. Muyinza okuba nga temunfunyeemu ssente naye ekyobugagga kye musinze okunfunamu kwe kuvaayo ne mbalabula, kwe kuvaayo ne mbasomesa, kwe kuvaayo ne mbakansolinga, kwe kubabeererawo teekako n'okuwa abamu obuyambi ababa babwetaaze. Obutambi nga buno obugenda bukolebwa simanyi kigendererwa kiva mu kukola butambi obwo. Simanyi nsonga lwaki mukyakola obutambi nga bwe buti naddala ng'okimanyi nti oli mu kifo ekitali safe kankaddemu. Naddala ng'okimanyi toli mu kifo kiri safe eyo gy'oli teriiyo maamawo, teriiyo kitaawo, teriiyo wa Luganda, teriiyo mukwano gwo agenda kukuyamba. Okutte essimu otandise ogikozesa mu bubi ovuddeyo okkaatiriza mukamawo nga waayagala okukutta. Obutambi buneeno buleetedde abaana bangi nnyo ebizibu era nga bangi bali mu kkomera ne mutandika okulajana Adita nyamba siyita gundi Honorable gundi nyamba President Museveni oliwo era Muhoozi vaayo era gundi vaayo naawe vaayo Bobby Jagu ate yita gundi naye nga you're the very people abakeera ku makya ne mweyambisa amasimu ne mutandika okukola propaganda, ne mweyambisa amasimu ne mutandika okuvuma abantu, ne mweyambisa amasimu ne musaasanya information ez'obulimba, ne mweyambisa amasimu ne mutandika okuzina ebimansulo ku mikutu gya social media, ne mukozesa amasimu ne mutandika okukwata obutambi bw'ekiseegu, ne mukwata amasimu ne mutandika okukolera emikolo gy'omu kisenge ku social media, ne mukwata amasimu ne muvuma ababoosi bamwe, ne mukwata empale zaabwe ez'omunda ne muziteeka ku social media, ne mukwata toilets zaabwe mukubya abaana baabwe ebifaananyi, mwebase ne babba baabwe mubapostinze ku social media, mubafunyeemu embuto, mubabbye ssente n'ebintuntu ebirala ne mubiteeka ku social media. Ebintu ebyo gye tukoma okubitambuza ne tubisharinga ne tubitambuza tusaasaanya obulimba gwe gy'okoma ofuna omuzibu. Kati nga mwana muwala oyo okedde ku makya okoze akatambi oli mukulumiriza mukamawo nga bwe yakuwadde eddagala erigenda okutta naye nga ffenna tumanyi Ultra Max deodorant okitegedde akantu ako omwana muwala oyo kakutte eyo deodorant ekozesa mu nkwawa. Deodorant eyo ekaza entuuyo zonna oba amazzi gonna agayinza okuva mu muntu ng'olwo nno ekuwa entandikwa empya ey'olunaku nga towunye ekisu, nga tovuddeemu kisu, totuuyanye ate era n'osigala nga oli fresh. Mwana muwala oyo yavuddeyo n'agamba nti mukama we yagimukwasa
nemulwaza omutwe. Abantu bagezezzaako mulabula ne bamutegeeza nti munnange ekyo ky'okuta deodorant yabazeemu bw'ati. Katugendeko mu katambi ke yazeemu ate era tukomewo tufundikire vidiyo eno. Banyumiza ki ba mikwano tutuuse ku kampuni ne babuuza boosi wange lwaki oleese kyagala olowooza nga abaddamu ng'asiriikiridde akapula w'amaaso. Waba n'abantu basiru tebategeera. Kati nze ne bambuuza ekinambi ebaddeyo maddamu Ellen Munnayuganda ndowooza abatihima timummanyi. Ne bambuuza lwaki bakuliise. Ne mbabuulira nga ebitambudde ne mbagamba kamange yampaka n'akantu n'angamba kawonya omutwe n'omubiri. Nti naye olwaleero omwana ye abadde mulwadde babadde tebaliiwo nenkamusiiga omwana n'azirika. N'atandi mukama wange n'ayagala ayogere ne bamugamba tuyogere obwedda tukubuuza ng'osiriikiridde. Ne bamugamba oli musiru gwe wakyagala kana akantu ate gwe omuleese nti mutemu. Gamukalidde ku mannyo kampuni yaffe efaayo baddiya. Temutyanga agenda ku kampuni efaayo bamuvumye nakati yankomizaawo ndi waka. Ate mwe abali mukungamba mbonne deodorant mpozi ka munkwale era nkasimuludde mukwano kana akantu kabi. Mukeetegereze kaakano kabi baddiya si kalungi. Ebintu seeko byonna bituufu nze mbabuulira amazima. Kati mukama wange olunkomizaawo waka nandeetera emmere yino mu silver plate. Angambye embunjirye nze ndina kutya n'ogirya eno tebeeremu butwa eno. Baddiya mbabuuze ntegenda abeera mu butwa nze sigenda girya. Angambye n'okungamba mbwali mukungulira air ticket ne visa era enkya nzirayo Uganda. Nze ndirwedde oba nzizeeyo oba ntikke sirina gafiire eno. Era byonna bye munaawulira ebintuuseeko binaaba byebyo enkya bagenda kuntikka naye nze sigenda kulya eno emmere erabika erimu n'obutwa. Bebyo ba mikwano bebyo ebifuddeyo ku ebyo nno bye yazzeemu obwedda abagezaako okumusomesa nga bamugamba munnange eryo ly'okutte si ddagala era ng'ekigendererwa kya mukamawo tekyabadde kyakukutta wabula yakutte deodorant n'agikuwa. Abaana abasinga abava ene Uganda muyina amaalo babalondalonda eyo abamu kumwe temulinnyanga ku nnyonyi. It's your first time tomanyi na nsonga lwaki walinnya ennyonyi toyina mulamwa mukulu lwaki walinnya ennyonyi wabula wagenda na excitement nti ogenda Bulaaya nga gy'ogenda tomanyiyo ne bakuteeka ku airport obula. Abamu kumwe temumanyi na air ticket zammwe temumanyi na bifo mwali muyina kutuula. Abamu kumwe temwasoma. Abamu kumwe mwava mu family nnaku teri yadde wheelbarrow. Ogenze okole otuuseyo otandikuse okwekola ebintu eby'ekisiru. Otandise okugenda mu bigurupu by'abantu abalemererwa ensi bamaama ttendo simanya bano bammana simanya bino simanya zino mmanayo trend simanya ne muddeeyo ne mugulubaguluma n'ebintu ebitategeera munoonya muwoomya simanya eno onoonya mazzi eno onoonya kusika simanya eno onoonya bbugumu simanya eno wagenda kukola otandise guluba na kusika wagenda kukola kunoonya ssente onoonya simanya mazzi mutandise okolakola ebintu ebitalina makulu oluvaamu nga mutandika okufuna ebizibu. Bakuwadde ekintu ekigenda okukuuma ng'oli waka okiggyemu nti mukama wo ayagala kukutta. My question is right now akatambi kano we katuuka ku mukama wo ng'oli mukakasa abantu nga bw'agenda okutta nga bw'abadde ayagala okutta ogenda kuzzaako ki kubanga wandifundikira either ng'oli mu kkomera obanga bakudipotinze oba okuttira ddala ebyaddala kubanga ezo ensi ze mulimu samwasamwa takola asibwa. Ezo ensi ze mulimu okwogera ekintu nga kyokinaako bukakafu kisobola okudipotingisa. Eyo gye muli okola akatambi nga toyina genda ntuufu kisobola okuleetera ebizibu kyova olaba babajjako n'amasimu. Nze mbadde nsaba nnyo baganda bange mmwe abagenda e Bulaaya mugende ne main purposes ezabaleeta. Essimu woba omanyi toyina kituufu kyosobola gyikolera kugireke. Bw'oba omanyi nti essimu togitegeera sigala kwogera ku WhatsApp oyogere ne famire yo n'emikwano gyo toteekamu baboosi bo. Amakulu ga boosi ensonga eyamufuuza boosi kwe kuba nti asobola okwogera n'owulira bw'agamba kino tokikola
kwe kukusasula ssente. Gwe ensonga lwaki oli mukozi oyina kugumira mukamawo ebyo byakola, kwe kukutuma, kwe kukulagira, kwe kukuboggolera, kwe kukusasula ssente oba obutakusasula. Gwe mukamawo oyina kumuwa kitiibwa so si kumutya. Ebintu ebyo mbibasomesa nnyo. Kyovula babannammwe bagenda ne bakomawo nga bali mu mbeera nnungi, mmwe abasigadde ne mukomawo nga mulinga obuti, ne mukomawo nga mulinga emirambo. Mulabika bubi, mubadde ku njegere babasibye, mulya emmere ekwatekwatemu, mulya ebigoyi, munywambala ebigoyi byonna bye basiimuuza. Lwaki? Neeyisa yammwe. Mukama wo mukwate bulungi, omuwe ekitiibwa, okole emirimu gyo mu bulungi, tolinda kukutuma, kyakuganya okukola tokikola. Mwebazeeko olwabakoledde ekirungi, ojja kumufunamu. Ne wamudadda mwebyo ebintu by'ekigwagwa, mukole obutambi obutalina makulu olw'okuba munoonya shares, likes ne comments. Baganda baffe gye munaafunira ebizibu tetujja bbaayo. Ne Adita gw'onooyita akuyambe, nze ndi Uganda neebase. Ndi Uganda neebase, ndya amatooke wengaagalidde, ntambulamuko wenjagala, nyambala olugoye lwenjagala. Wonompitira okukuyamba nga it's too late. Oyinza n'okuba nga mu biseera byompitiddemu okuyamba nga gw'oli mulambo. Yenze Sheila Adita. Kansubire comments zammwe ku butambi bunene obwendi mu kukola. Mwena abasubscribinga imbagala nnyo, temwerabira kukwata ku notification bell. Buli wogikwatako video zenteekayo zonna ziba zikutuukako bulungi nnyo. Ate era ayagala okozesa eddoboozi lyange okusurprisinga omwagalwawo era nkyaliwo. Mwena abaagala ntumire ku bamaama bammwe munsindikire message, nja kuba nkikola. Waliwo eyaŋŋambye nti Adita, omwana wange akwagala nnyo, mbadde nsaba ogendeko ku ssomero gy'asomera. Ekyo nakitegedde mukwano era nga kyekiri mu process. Ne maama eyankubiddeko ku ssimu n'aŋŋamba ayagala kundabako, naawe nja kuba nzijeyo gy'oli nsobole okuba nga nkulabako. Imbaagala nnyo, Mukama abankuumire.